tutuuse mu ssaawa y'abawanguzi mu puroguramu omuwanguzi tawanika ng'ekutuusibwako Prosper Junior School bakafulu mu kusomesa abaana balina daycare, nursery ssaako ne primary nga basangibwa Nabweru okumpi n'ekisaawe ono ku 98.7 emmere y'omwoyo gwa
Balamusizaako mikwano gyaffe abalungi, twagala okwebaza Katonda nate olw'olunaku luno olwaleero omwoyo omutukuvu lwateeseteese olulungi nga mbakulisaayo mukwano gwange mu Christmas era nga wenjogera tukyali mu ggandaalo lya Christmas yaffe. Ennaku zaffe zikyali nkulu, manyi nti abamu mukyali mu byalo, abamu muvuga kati kukomawo, abalala muli waka mpola mpola. Twebaza ekisa kya Katonda ekyo ekitambuza omwaka guno gwonna okulaba nti tuweerezeganyiza ffenna wamu mu programu eno Muwanguzi Tawanika era ng'ekutuusibwako Prosper Junior School Day and Boarding erisangibwa Nabweru awo okuliraanaawo ekisaawe, era nga tweyongedde okuyiga, okuzibuka amaaso, okubikkulirwa ebyama wakati mu programu eno, era ne tutegeera nti obulamu bwaffe obusinga bwe bubadde awo si we bulina okubeera era si we bulina okukoma. Tuzudde ebintu bingi, engeri gy'osobola okuvaawo awo wooli mu bunafu, mu maziga, mu nnaku n'ofuuka muwanguzi okusinziira ku by'oba oyiseemu. Era ne nkugamba nti Mukama bw'aba ng'akyakuwadde obulamu ng'akyakukuumye okyasobola okuwangula. Akabwa akalamu kasinga empologoma enfu. Ate era n'omulabe twamuwangula oyo akuyigganya, twamuwangula ku bikkulirwa 12:11, titwamuwangula n'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'ekigambo eky'obujulizi bwaffe. Ate era nituyagala bulamu bwaffe okutuusa okufa. Kyova olaba nti essaawa eno ey'omukaaga ekuleetera abasajja n'abakazi Katonda bayisizza waabayisizza ate ne bakomekkereza nga bafunye obuwanguzi. Kyenva nkusaba munnange ali eyo omwaka guggwako neguyinza okuba nga tegukwereddeeko bulungi, bintu biyinza okuba nga bikalubye, nga wenjogerera oli mu maziga, oli mu kaaba, naye njagala kusuubiza nti wakyaliyo essuubi nate. Kasita omuti newankubadde nga gutemeddwa, kasita guba nga gukyalina ensulo we gujja amazzi guba gukyasobola okuloka. Era programu yaffe eno Muwanguzi Tawanika yamu ku nsulo ekomyawo essuubi ly'abantu, ebazzaamu amaanyi, ate era nebanyweza aba batuuse waggulu eyo gye bali, nebanywereza mu kisa n'obuwanguzi. Mu ssaawa eno bweti twebaza omwoyo wa Mukama mwenna basobodde otugattako rediyo eno gyetuuse mwaka guno nga bw'ogulabye bwe gutambudde, nti Mukama asobodde otugattako abeeyiganga ku 13:9 ate ne tweyongerwako n'aba Fort Portal ku 9:6 bwetyo nno ne 9:8 bannakampala, era ng'essuubi lyaffe lijja nti mu bbanga ttono ne bannamasaka tujja kuba tusobola okuba nga tubatuukako programu zino nga zibatuukako olw'ekisa kya Katonda. Ate nno n'abali ebweru mu mawanga ag'enjawulo nabo ne tubeera nga tubasobola okutuukayo ku MCF Radio 2016.caster.fm. Nsanyuse nnyo mikwano abalungi nga bwe tutambudde omwaka guno, era tukyeyongera okutambula nga tweyongera okuyiga n'okubikkula n'okutegeera. Olunaku olwaleero twebaza omwoyo omutukuvu yatuleetedde omuwanguzi, era tuli wamu naye. Abamu bagenze mu kyalo bakubira tebaliiwo, bali mu byalo, abamu bali bize bakyafumba mmere, naye twebaza Katonda n'olwa administration yaffe eya MCF Radio. Twebaza nnyo Mukama olw'akaseera kano. Nange neebaza Katonda nasobodde okulyako Christmas, saasobodde kubeerawo naye nange munnange nawummuddemu ekisa kya Katonda kyampaludde. Twalidde Christmas ebadde ennungi, tukyagirimu, era naawe ebirabo osobola okwongera okubiweereza. Tukyali mu Christmas, tugaana nange Christmas yawedde ate musumba tunaamukola tutya? Christmas ekyaliwo. Mu ddakiika zino kansabe Muwanguzi waffe atubuuzeeko, atubuulire ku mannya ge ne gy'asinziiridde, olwo nno tunaagenda mu maaso. Tusanyuse okulaba munnange. Nzasinze musumba, nange nsanyuse nnyo okubeera naawe olwaleero. Buli lunaku mbadde nga neesunga okujjako nange kuwa obujulizi. Bannange essanyu lingi mutima gwange kubanga Mukama akikoze. Omwaka gugenda kuggwako nga mpadde obujulizi. Mmanyi ngenda wala nnyo okusinga ate kati wendi. Amina. Mpozza amannya gange bampita Businje Grace.
okuva ewandegeya naye nga nsula kamwoca ye Musumba. Olwaleero tulina omuwanguzi waffe mukyala Businje Grace gwe tuli naye. Mukyala Businje Grace Musinje Businje. Yes. Okay. Erinnya saagala kulikyamya n'omulundi n'ogumu kuyita linnya litali liryo. Bamuyita Businje gwe tuli naye olunaku lwaleero nga 26. Mukyala Businje Grace, obulamu wabusanga otya ng'okula? Obulamu tebubadde bwangu n'akatono. Mpozi okuviira ddala mu buto, mpozi okuviira ddala nga tebannanzaala. Kubanga nze mami owange yatuzaala abaana 8. Naye abaana 2 abawala. Yazaala omwana omuwala n'abeerawo nga tafunye mwana mulala muwala, n'azaala balenzi bokka awo wonna wakati. Yagenda okulaba nga kimufuukidde ekizibu ekyokuzaala abaana balenzi bokka. Mpozi n'agenda n'anoonya engeri kijasobola okufunamu omwana ow'obuwala, era nga yenze nga sisita nga atandise okuzaala nange nanzaala. Nembeera nga kwegamba nzija bwentyo mu mbeera. Yali yazaala abaana bala 2 mu ntandikwa. Yali yazaala omwana omuwala. N'azaala abaana awo bonna 6. Bonna balenzi. Nga bonna balenzi. Kati nekimuzibuwalira nga era ekyamuzaalisa abo bonna abaana nga ayagala okufuna omwana ow'obuwala waakiri. Kubanga abakyala nga abakyala bo bagamba nti bw'osembyayo omwana ow'obuwala yakutegeera ennaku yo. Bwe kityo bwe bagamba Abaganda, ate nga nze siri Muganda. So n'anoonya engeri ki yonna gy'afunamu omwana ow'obuwala, n'atambula waggulu ne wansi, up and down, no? N'amufuna mu kunywa oluzaalo nga yenze. Yagenda ye Masaka gye yanywa eddagala ly'oluzaalo, waliyo omukyala so kati yafa, naye Mukama mulungi we yafiira kwegamba nga muwuliddeko bingi, ng'ate ndokose n'empulira nga njagala omubuulira enjiri. Njja tubuulirayo tugende mu maaso. So bwe tutyo ne tuzaalibwa abaana 8. Nakulanga ewaka mama wange nga nanjagala nnyo 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 nnyo, naye ng'akaddiye kalira kaliiri. Kati buli muganda wange yenna nga mugamba kati ozaala otya omwana nga naffe tuzaala. Yagamba kakati owoza mwana muwala, owoza mwana muwala lwaki? Tetwagala kumanya akaanako gw'omanyi bw'onoofa nako, tetwagala kategeera, twagala kukola ki? Mama yali awuziza myaka emeka egyo? Mama wange yali mu myaka nga 5 mu something, agenda mu 6. Yakuteekerawo. Kati mama wange bambi emirembe ne gimuggwako. Taata wange, mpozi sikugambye mama wange bamuyita omukyala Christine Nambooze. Taata wange nzaala bamuyita Kahigwa Abuoli from Fort Potro, Miss Manisela. So omwami oyo yali musirikale mu police barracks, yatuuka ekiseera n'addayo effort nga gyakolera. So omwami oyo n'abeera nga yalina omukyala we n'abaana eri, n'atulekawo nga bwe twali nze mu mama wange ne tata wange twali 2. Mama wange yazaala abaana, alina bwe yatuzaala buli baana 2 baali wa taata n'omu nga naye alina ddadi we. So ne tubeera nga embeera etandise okutunyigiriza, kuba mama yali akadye nga takyasobola kukola bulungi nga bwe yali akola, nga njagala okusoma ate nga njagala nnyo, ate nga nkuziza ekyejo. On top of that nga ne Sitaani naye aneetaaga nnyo, kubanga gye bannya oluzaalo bamugamba nti omwana ono bw'omufunanga oyina okumuzza akulirewa ku ssabo. Baali bannonze nga nze nyina okukulira essabo. Kati omukyala mama wange ne kimuzibuwalira, naye era nga bw'omanyi bwe batusomesa deliverance wano, naye neddalu liyitirivu okusinga bw'okiwulira ng'okula. Nga nkola ebintu by'otasobola kutegeera oba by'otasobola kukkiriza nga nkula. Kati nze bwe bankoonangako nga ngweri n'enambaala n'enzirika, olulimi ne luvaayo bwe ruti ne luwanvuwa. Eva bantwalanga Ensambya, banzalira Nsambya hospital,
bantwalanga ensambya nga babasawo bamumanyi buli lunaku nga nze ndi wakuzirika bonjogerako ekibi nga nkaaba nga nzirika nga bo buli ddakika babeera banzijanjaba paka mama wange lwe yafuna ne clinic eri awo ensambya ng'okkirira kabalagala ewa Dr. Kiwanuka bagita General Clinic oyo omwami nga yanzijanjaba kweganga nafuuka wandwadde mama wange nagenda n'abuuza omusawo sitaani olowooza akuwa kimu making sure nga byonna akuwa n'abuuza omusawo n'amubuuza omwana nga asusse n'amugamba nakugamba omwana olukulakulamu mukomyewo n'agamba nkomyawo nti omwana ate ng'omwana nange gwe nali njagala n'amugamba ojja mmuleeta olowezeza myaka emeka egyo pezeza emyaka nga 6-7 by the way nga nkyayonka yakwagala nnyo kati n'agamba omwana akyayonka ngenda ku ssomero nenkomawo nemwalira omukeeka nemugamba kulika yeggaba kubanga yabeeranga mukyala nga alina ebbaala tunda tonto nemugamba kulikayo omukwano gwange nemwalira nga naayagala ebbeere nga njogera buli kigambo kyonna ekirungi nenkimuwaana myaka 7 okyaliyonka mpaako katini nnyo bambi nenekweka mugomesye mu kino ekikubiro nenyonkako akiwulira so ne tubeera nga mu bulamu bwe butyo bulijjo mbuuza amanyi obuwomi bw'ebbeere gwe walitegeerera ddala so ne mbeera mu bulamu bwe butyo ne maama wange siyakyatuka omukyala yali musawo muganda yafa ndoza ne bwe naayogera erinnya lye omusawo omulogo bamuyitanga naava e Masaka awo bwewatuuka tofaayo tugende maaso so naakomawo n'amugamba bajjajja bansaba omwana ogenda kutandika obulamu okwonoonekera ddala so tewandirinze oba olemedde omwana gw'ojja kufa oba omwana ajja kufa na kati ye mama wange kyakola olw'okuba yali anjagala nnyo neyeewayo n'agamba nedda nze waakirika nfe nkaddiye sikyalina mugaso njagala nnyo ki omwana wange abeewo omwana wange yekka gwe nnina bambi yakaabanga ebigambo ebyo nabiwulirangako nga boogera n'oyo omukyala kubanga bwe yajjange waka nga muyita maama nze nga simanyi nti ye muki ye mulogo so mama wange n'atandikirawo okubonaabona n'obulamu yayina ettaka ensambi awo atandika kubonaabona lwaggwe gwe baganya okuwaayo yayina ettaka ensambi ajjukira ndwala buli lunaku jjukira omusajja amuleseewo azeeyo wa mukazi we bwe yabeeranga agende wa mukazi we okugamba nti alabirire abaana yamugamba abaana b'omuganda waakiri mbatta ne batabeerawo kitegeera kati n'atandika okutobanga omukyala mukazi wattu n'abeerawo ng'omusawo amuliko ebizibu ne byeyongera njijjukira olunaku lumu tebalina kye baakuwanga kukuuma bwe nagendanga yeeri alina ebintu bye yanteekangamu mu mutwe wano bwe wati kubanga yasooka nampangayo maama nanzijayo nampaayo nembeerayokko kati ogwasembayo yagenda okulaba obulamu butawuse nnyo kubanga mutabani we omukulu waliwaawe yali amaze P7 ng'atudde ng'ayoza emmotoka akola obulima awo omusirikale n'amulekera emmotoka abantu ne babbamu ssente kati omwana ne bamunoonya bubi nnyo mama wange n'atambula ne bamugamba naye kwe kiva lwakuba omwana gwe walemera nkitegeera n'agenda nankwata nantwala olw'obulumi obungi nantwala mu ssabo kati nze bwe natuukayo mpulira abalala babayita nabbanja abalala bukirwa nze businje bali simanyani bali ate mukyala nembuuza naye kati wano famire yaffe ekwataganiramuwa kakati nampa muganda wange omulala gwe nalinzirako ogwokuna najja okuwumula naye yali amaze P7 nagamba akabeere ne munneewe gwamanyidde amanyire omusabo kati ye bambi ne bamusala ekitambo oyo brother wange yasulako bakatono ku neighbor kubanga jikira nali muto naye ne bangamba Michael bamusaze ekitambo ningamba kati ekyo byebiki so ekyo nga tekinnabaawo omukyalo oyo yali tayagalira ddala omwana gwazaaziza kusulako bweru wadde okutambula kakatono yayinanga engo
engeyo nga yetukuuma ebeera mu muti gw'omukokoowe n'omuyembe nga waliwo essaba eddene nga liriko akantu gye yatuulanga kati nga bwe tuba tuli wabweru tuzannya biki nga ogenda okugiraba nga mwekanga nga mudduka engo kakati bwe muba bakutumye nga bakutumye ekiro omanyi bakutumanga ekiro n'ogenda okunona enva bw'ogenda okunona enva otya abasezi Masaka obimanyi ebyabasezi biki naye ogenda okulaba nga waliwo ako kalinga engo ng'era ekugoberera kati wasulanga mu kyalo anti nayinanga eddalu lingi musumba nayina eddalu nga tosobola kunsobola wadde eddakiika emu ne bwe bakumpa bubi nga tosobola kati netekangamu akalogojjo nengenda nsula ebweru nengenda ndi ebweru naye abansuza bagenda okulabanga engeetuuse ennonyeeko fuluma ebweru fuluma ogende fuluma omwana wannaava fuluma totuleetera bizibu nempuliranga sibitegeera kubanga nali mukyali mutaawo ne bantwalako okusomera awo olwo maama alinga asibye omutima kubanga ebizibu ebya brother wange bimukutta alina okusasula ssente kati ate nange kwegamba nzizizaayo alabe ng'atereeza ku bulamu so bituuka mu makati awo ne bigaana bambi nandika ne bantwalako okusomera bamugamba wakiri omwana asomeko abeere ng'asomyeko ne bantwala Kasasa awo nensoma ku Yumeya waliwo Yumeya awe Mukoko nensoma naye era nga bw'omanya ebya sitaani bibi nnyo nasomanga Luwarabu manyi okusoma ABCD mwisoma alif bete swede muje bwe bityo nga bye musibamu bye musulamu emyaka gyalinga 3 bwe gyeyongerako nga neddalo linneeyongera nemberange waka bwe bansalira olulimbi nga ngana njagala genda wa mama wange oli mukyala yali mukambwe nnyo mwabeeranga wa abaana abala bangi buli abaana be banywanga oluzaalo nga bonna bakulira wali twalinga abaana ekitone ennyo twalinga abaana 2 naye ate ng'ekineewuunyisa nakitegeera luvannyuma ng'amaze kiŋŋamba nti ye yali mugumba nga tazaala omukyalo oyo kankomyewo mukwano mu ddakiika zaffe entono ezijjaawo mu maaso amiina tweyongere mu maaso tulabe ebyaddako ebyo owuliriza 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo tusubwa enjiri ya Pastor Tom Mugerwa buli lwa mukaaga okuva ssaawa emu paka ssaawa 3 ez'okumakya wano wokka ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Yimusa Amatendo buli lwa Sunday okuva ssaawa 12 paka 2 ez'ekiro 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. 98.7 Kampala 96 Fort Portal 13.9 Iganga MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Buterevu tukomyewo li ku 98.7 programu y'enganzi muwanguzi tawanika kooli nnyo era ng'ekutuusibwako Prosper Junior School Day and Boarding Nabweru Day and Boarding erisangibwawo Nabweru era nga tukkiriza nti tukyagenda maaso mu ddakiika zaffe zino eziddako. Tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe mukyala Businje Grace. Katweyongereyo maama. Nange nga nkula tutuusaawo tukomye ku Yumeye Mukoko nga nsomako naye nga nebyensoma nze nsinga okuba abaana simanyi oluzungu nalujja wanze nsinga odwogera nze nsinga okuyiga buli nnimi naye nga buli omu ayeebuuza ono omwana yakula atya kiki bwe ntyo ekiseera kyatuuka nga waliwo abakulu ku abo be baali banywa oluzaalo nga yatusalira olulimbi namugamba kulonto jaddo nsalira ngenda kukuba
nkufiireko ntambule ngende naye omuto wentyo mpezezza emyaka 9 mwenna mwetegeera nti bamama babanywa mu luzaalo y'ensonga lwaki mukuŋŋaaniddaawo nkitegeera luvannyuma nga ntandise okulokoka nga mukama abindaga mu kirooto nangamba genda obuuze gundi gendayo ew'omukyala abikunnyonnyole nga omuwala bamuyitanga Nabbanja gyali nga mpimira Lubimbi nga mugamba nkubuulire togenda bimpimira olwajjo weeruli olwaluli weeruli nakati ate ontaddeko olulala nga mmenya ekikajjo nga nkuba omuwala muleka agudde ku ttaka nze nga ntambulamu nga mbula nga ntandika olugendo awo waliwo ab'enganda bange bajja nga nsulako ebbajja bambuuza kiki kyobadde soogera mbagamba nze nzize kusula wano nga ntambula awo olugendo olulala nga ngenda egundi Kayabwe we nasanga ka baasi nga waliwo abakyala abaali balinnya baasi ka mini baasi nembeesibako nayingira nabo buli eyavangamu nga babuuza omwana wo nti nedda paka kondakita lwe yambuuza olagawa konze ngenda Kampala omanyi yaani waliyo maama wange kati ozze naani ningamba nze nalinnye baasi oyina ssente sirina ssente kati gwe kiki kyoyagala tova mu baasi nga sikugambye bwe ntyo nentambula ku myaka 9 nenyingira Kampala jjukire waffe nsambya kumpi nnyo bw'ova mu booti otambula n'otuuka kati twali twamanyira okutambula nga okumanya eddalu nalina lingi ate nga nakula n'abaana balenzi nsamba mupiira byenakola nga byali bingi nga tutambula nituuka ku Bank of Uganda nitulonda ku kasasiro ssente tuzanyira okusharing hall wali Villa Park kwegamba nga mmanyi bulungi bwe nsobola otambula nenzawa ewaka nga ntambula nga nvaamu bwe nvaamu omusajja nga gamba jangu nga mugamba sijja jangu nga nziruka bwe ntyo nga ntuuka ewaka mama wange saamusangawo olw'ebizibu ebyamutuukako yali atunzeko half of plot nga n'ennyumba agitaddemu abapangisa so mu Nsambya mwali mu baganda bange abali oyo omuganda nga oyo omulala yali yafumbirwa mu Nsambya kati nga waliwo n'omulala yawasizeeyo naye nga tebandiiko kubanga omanyi olutalo lwaliwo ozaala otya nga tuzaala biki nga bankuba engolo manyi ffe zaabanga ngoludde buli dakiika kati nga maama abeerayo mbaka kati omwana wange gwe mukuba engolo ate gwe owuwo bwe nkwata ku wuwo nga naye akuba obwabwe ne batandikirawo okubeera nga maama n'abaana tebakwatagana time yatuuka maama azaala n'abaana be yazaala nabo bazadde kati nga mukulu wange abeera agamba abaana be mumukube kati kuliko mutabani wange yagenda Bulaaya Dennis nga munene naye olwokuba nali muwala ate nga nina eddalu lingi nga mugamba gwenze ndi mama nga musitula ne tugweri kati nga bagamba mukube kati nga bankuba kati nga nkwata emiggo ate nze olwokuba nali n'ekimpujja nga tosobola kunsinga nga nkuba ne mukubira ddala nnyo nangoba kati bwangoba nengenda baneiba abo mwalimu mikwano gyange mama tewamusanga ko mama samusanga mama nasanga bakuyita kuwanganguka kubanga abaganda be yali nabo bamugamba yegwayi n'ebizibu yegwazaala abaana abenzaala abayina eddalu buli dakika basoboka ennimi yegwayi n'abaana ababbi muweeyo omwana bamutwale bamusibe n'agamba banaye tesobola kuwaayo omwana wo omwana yangambye talina ssente era singa yabadde azirina musuza wano nandibadde nzikola ki nzirabye omwana talina ssente nebagamba kati gwomanyi nansala ku kibanja n'atunda mukazi wattu ayamba omwana we baganda be stiru basigala bamwogerera n'asala wagenda eyo kyayigomba oba owulirayo wala nnyo eyo yatambuliranga na mu training egenda Kasese vira mu Kasambya nayingira eyo kati ntuukaawo nengamba maama wange nembulwa ekyokukola nembulwa wentandikira nenkaba baganda bange tebanjagala atukangawo nga bagamba kola kino kiri mbagamba nze njagala kusooka kuli ate eddalu eringi olimanyi nange nayina eddalu nga tewali angumiikiriza agamba bannange bino ebyokuzaala mu bukadde byatutamba kati kano katuyiganya twagamba maama atwala akantu nembagamba muswadde ng'ate nange ndi muzibu nnyo ebyo byonna bansuza banneesamba naye nga nange sisirika
namugamba amuswadde nemugamba gwe Flo ogenda nawe kuzaala abaana nga bonna balenzi okiraba kakati ogenda kukola otya nga njogeranya ate nga buli kinjogera kituuka nazaala yasooka nazaala oyo omukulu Dennis nazaala nekibaawo so bwe kibaawo naye natandika okunoonya omwana nga mama bwe yazaala nga naye naye ye n'agamba Mukama n'agamba nze nedda Mukama ajja kumpa omwana nakkiriza Mukama kubanga twali bakatuleki Mukama n'amuwa omwana ow'obuwala bw'amuwa omwana ow'obuwala n'atwala obumu ku bubonero bwange bwe nayina kati kwegamba bubonero bwalinganga obwa sitaani n'abutwala nemugamba otyo ozadde naawe omwana kyokka ndi muto ozadde naawe omwana mulema ekigere kiikyo n'obwala tebuliimu kokirabe naawe kati ojja kuguma bwe yazaala omu n'ayongera abalenzi bokka ate nga naye yeetaaga omwana ow'obuwala omulala so kakati mama wange atututte eyo wala mu buwaŋŋanguse tubadde eyo yamala n'akunona yajja nemugamba otyo nkufunye tewaliwo mama wange teyalina simu si brother ngo omukulu yeka yalina simu nemugamba ngenda naawe ne bantu ngenda naye nembeera eyegomba nenkolera eyeddalu ekimbe nekitandika okunyiga mama wange sitaani n'amunonako kati n'abeerawo ng'atuuya n'atuuyana n'akamuka yina amazzi ne gatonnya n'olugoye lwayambadde n'olukamula bwoti ne bamugamba gye yatambulanga ne bamugamba nti oyina kye wakola zaayo ebintu bye wakola byewakola endagaano nabyo nti ojja bitwalayo kati mama wange bambi n'abeerawo ng'agamba nze sizaayo omwana wange yatambudde okuva Masaka yeka okutuuka wano singa yafudde bwe ntyo natandikanga okubeera nga ndoota emisota omusota ogwo nga buli lwenguloota neeyubula buli lweguyubulira nga nange neeyubula bwe ntyo natandikanga okubeera nga obulamu si bulungi n'akamu ku bulwadde buli neeyongeddeko amawugwe gabomuseemu ebituli si kyasa ate n'okusoma nsoma ennaku 2 lumu nembeera nga ndi bulamu obuzibu ennyo bwe ntyo paka mama we nasoma nemala nani mpeza emyaka ndooza 13 mama wange ng'olumbe lumulumye ennyo n'agamba bannange nze sigenda kufa nga sirabye mwana wa mwanange gwe nayagala ennyo oba nkiyite ntya ekyajja omulenzi nandepinga from nowhere ate yali nga mukwano gwaffe tangambangako nti kibiki nandepinga bwatyo nga mulwadde mbu omusujja gumuluma nemutwalira empeke nandepinga nenfuna olubuto nga simanyi mu buto bwange nali mu P7 natera okukola ebibuuzo olubuto ne lukula nirubeera munze nga lutono nnyo nga naye amabeere manene nze nziruka nkola biki mugamba ate nga mama wange mukambwe nga kugambirawo nze neddira mmere basooka kunoonya mmere ne balyoka banoonya enva nga kuba emiggo ab'amakobe nga kukuba emiggo n'akugamba ggwe basooka kunoonya mmere ne balyoka banoonya enva sikakuba nkwaga ng'akukuba emiggo naye nga yanjagala anneekubireko era eddalu eringi nakukanga ne mugamba nze nalabanga obwana wali eri nga abakazi bazaalirawo ensambya oteeka okuba wannonda gwozaala abaana balenzi bokka nga bwe mugamba bannange naye bambi saakimunnyonnyola ebyo nembitya negamba yenkoze ntya olubuto nawe tiwabitegeera saabitegeera lutuuka mu myezi 7 ng'abantu bagamba nti oyo omwana ayina ki wali wazadde omukono emabega oba kyakubaako nali naakagendako omulundi ogwo ate nawo we nagendera nali siri sure kuba nali ninnya emiti nnyo ate nga nvuga nnyo obugaali kati nagenda okuva ku ebyo olunaku lwonna bwe luzikidde nga ndaba omusaayi muki nengamba mama nangamba todda mukutambula todda kukola kyenze nga sibimanyi so sina kyemmanyi ku ekyo ngenda okuwulira P7 tuyingira mu bibuuzo basooka tucekinga nga bagamba nti oyo alina olubuto bayite maama we kati nembuuza lubuto ne bagamba genda oyite maama we nadduka ewa mukwano gwange nengamba ngambye nina olubuto nangamba omanyi kyoba okola kwata oluwoko onya oluwoko luveemu tebajja ddulaba nga nkolera ebyo ebintu ebidagala so nga sinaba kugamba kutuukayo eyo wali we nabeerera ew'omusawo omulogo nga sinnabula nga nze nina okunogera abanywa oluzaalo eddagala era omukyala ngamba genda ononege omuddo oguli wali baguyita we bati
genda onoge omuddo obweguti, genda oyengere wali mu lusoggo mu lulagala luno olwagundi, agenda anywe, genda okolere wali, genda okole nga nze gwatuma mbu nina kyekisolo emandwa yenywesa oluzaalo kati nga yadda ku nze nga nze mbawa. So kati ekyo ndowooza nakyo nkimaze. Then nga nkolaki nga nnyo oluwoko, bwe nnyo oluwoko tewali kyabaawo, nga mugamba kakati byaganye, mama sinamugamba ngenda kukola ntya, nga ngamba tugende waliwo omusawo, olaba connection eyo, waliwo omusawo agenda kugamba nti obaluveemu alukuggyemu, musawo mulogo ng'omuwala antwalayo era oddayo. Ate nkola eki nga nkebera mu ngalo bwati nga ngamba oyina abalongo, nga mugamba abalongo ng'agamba ye, naye katugezeeko tulabe nga tulikola ki, tulujjayo. Bannange ebyo abasawo bakola ebyensonyi. Mu buto bwange yanneebaasa nantannamya amagulu naafuna ekintu, nali ngamba oba kiki engeri gye bandeepinga nali nga ntidde nnyo nnyo, naafuna nagamba no ngenda kufuna oluseke ekipaapaali kirimu omutuli nteekeyo eddagala eryo ndisindike. N'abikola ne bigaana, nenziruka jjukira ebibuuzo bya P7 nengenda e Kampala ne mbagamba bannange bangambye mbuno nina olubuto, tuba tuli awo era ne mukwano walitolera nko nti olujjamu oyinza okufa. Ate ng'ebyo mbimanyi oli aŋŋambye tubijjemu okole exams, nze nga sibimanyi n'eddalu lye nayina nga sinza kulowooza kintu kyonna bwe kityo. Tubeera tuli awo ndi ne mukwano gwange twoza ngoye, omusajja omulala najja n'agamba leka tulabe emikono gyammwe. Omusajja naye n'aŋŋamba mbw'olina abalongo, ne mugamba bannange mbadde ki, ne ngenda ne nfuna obwanda bw'essaawa ne mbukoona ne mbunywa, siina kye naabeera, obwanda bw'essaawa bwafuluma bufulumi. Kati omuwala omulala n'aŋŋamba omanyi bw'onywa kooko ng'otaddemu Piriton ne Septrin, waliwo empeka eri awo enkambwe, osanukula kooko bwoti n'ogiteekamu ne koko n'abimba nnyo n'onywa kutukutu nga yina kuyita mu bikimu buluvaamu. Byonna ne mbigezaako n'otulo tetwajja. Kati olwo ne mmanya nti obulamu butuuse ku buzibu, nenzirayo mu kyalo. Kati nga maama bamaze omugamba nti omwana aliwa, omwana twamusindise alina olubuto naye nga alina okukola ki, okujja okutuula ebigezo bya P7. Maama nankuba ne mugamba nti yandeepinga yooyo ne muwaayo. N'aŋŋamba kati lwaki tewaŋŋamba, ne mugamba ko olwo olunaku jjukira waŋŋamba mutwalire eddagala n'eŋŋaana, ne ninnya omuti gw'omuyembe ogwali emmanju n'onzijayo ng'onkuba n'oŋŋamba ne mutwalire. Kati wali onyiize nga sisobola kola ki, yali neighbor nga sisobola kugamba kintu ekyo. Nsonyiwa naye ng'ayagala kunkuba. Waliwo bambi mama wange yakafa bamuyita Nantumbwe, yali akyadde n'aŋŋamba no kamala ebibuuzo nze mutwale. Nenkola ebibuuzo naye nga mbubimanyi, nali stressed nga buli omutanjagala, ate nga buli omu bw'aŋŋamba ndi lubuto nga sibitegeera, ate nga lutono nnyo. Kati nga buli dakika mbeera nkola ki, mbuuza kati byebiki nga ndusuna ndusiba ndukola buli kimu neepena bankuba endakasi nga bumanyi. Kati mama wange n'aŋŋamba Nantumbwe, kati ofuuse mukyala mukulu, oyina olubuto, oyina okutuula wamu n'okkakkana. Naye nga nzikakkana nankuba nga buli lunaku kibooko bugalamiza atangalamiza kungoba nakunkuba oba nsibidde ebweru gw'omanyi. Nze nkulira abakuba omupiira ku kyalo, nze nkulira abepena ku kyalo, naye bambi naŋŋumiikiriza. Kale yankubanga okumbulirira ne ntuuka olunaku nenzanya omupiira, kyokka olubuto luweddeyo, yenga ne bamugamba omwana oyo n'olubuto luweddeyo saawa yonna ajja kukola ki, ajja kuzaala. Nasiiba nepena, tebyankwata ku saawa 9 ogw'ekiro nga mpulira olubuto lukola ki, nfuka. Ate kye bamugamba mbu olubuto lutuuse, yaŋŋamba asule nange, nsule eri ku kisenge. Oba olaba obuzibu obwo kubuuka buli dakiika ojjofuke nga nakyo tekyanguwa. Myaka 13 kati nga nakyo tekyanguwa bambi. N'abeera nange nambuuza ofukaafuka biki, ne mugamba mpulira oba ebintu binnuma. N'agamba oli kasiru, nankuba oluyi n'entereera awo. N'aŋŋamba
tugende mu ddwaliro mama kuzaala oyo nantumbwe tugenze mu ddwaliro kati nno nga nze kyensaba singa nfa kana akantu singa nfa nenkawona nange nenfa nga bwentyo bwensaba ninga bagamba nti no bafiira mu kuzaala ngenda kufa mbawone munange saafa natuuka mu ddwaliro dokita yaliwo yali clinic dokita azalisanga wali naga bwe natuna ku musajja bwenti namugamba nze siina kinnuma nambuuza toyina kyowulya nemugamba nedda waliwo nansi gwe yali ayigiriza bwe yajja nambuuza nemugamba nze mpulira ebinnuma wano na wano kakati dokita bwe yadda ogambye nansi nti owulya ebikuluma njagala nkukebereko nemugamba buuza maama nga siyagalira ddala kigambo omusajja era bwentyo paka mama lwe yamubuulira story yange ndoza nakitegeera ng'omuntu omukulu nandekera omukyala era omukyala nagenda okulaba nga buli kimu nga bwe kimenye amazzi gayise biki ng'omwana ajja nga bagamba ogenda kuzaala kati tovaawo biki nga mugamba toyita oli omusajja tomuyita omusajja bw'omuyita sikkiriza olwo mama wange addusa agenza okunona mama wange kyekyakuliko oba crapinga n'okyawa abasajja nembeera nga sisobola baagala bulamu bwange bwonna ali sibaagala era ebiseera ebyo byonna binasaagambako na muntu yandepinga kubanga yali muvubuka muto twali tusoma naye nti oba nina olubuto oba biki asaabi mugambako nga simwagalira ddala mulaba naye nga mukuba bwe musanga wantu wonawona nga nwana nayina ekyoyo ekyokulwana nga nkuba kati nga nkolaki nga omukyala adduka ogenda okugamba mama omwana engeri gyali omuto wandibaddewo munnange kibeerawo kyonna tubeere nga tukiriko babiri saagala ate omundekere wano obuzibu buzze akaana akato kampi neerabidde ekifaananyi nandikikulazeeko so kati bambi nadduka kati bwadduka nga ngamba ono omukazi nga mugamba omanyi oba mpempeke nfe mama wange mukambwe nnyo tasobola kundabako nga ngamba omanyi sooka ozaala omwana tulabe ekiddako nga bambi omuwala ankwasaganya bambi omwana nga munene nzena nanteyambisa bulungi nemugamba nze tontunga tekayo ebintu nfe nagamba nedda kangezeeko tulabe nze nyina kyengenda okuwa okitegeera nanimba paka omwana nabeera wali bagenda okundaga omwana nga n'omwana simwagala nze simwagala ne baŋŋamba munnange tolina kyakola mbeera nkyali awo negayirira omusawo mpempeke nfenveewo nga bamama bazze nga bagamba ozadde biki nga ntunula neeri ku kisenge kati olutalo lw'okuza omwana jjukira nina omusoto ogunneeyubululiramu buli lunaku jjukira oli naye amanja mama wange olumbe ne lumuluma mama wange bwe yatuna ku mwana agamba wadde omwana bamuleepinga naye kasita ndabye ku mwana we n'atandika okugenda okunoonya ani yandeepinga abantu abo ne bagamba tebamanyi tandabanga nako tayogerangako nange ne mujjukiza olunaku lwennyini lwe yandeepinga mama wange najjukira olunaku lwo nti yeyampa eddagala mutwalire era yankuba omusajja n'agaana kati bwagaana ndi poliisi nejja ne bakola agreement omwana si waffe era babeera bamusibira bwereere so tetulikayanira mwana tetwetaagana kikwatagana na mwana ko mama nti munnange tuli bantu bakulu ate nga bomanye byabaganda balinamu akasaayi ak'oluganda simanyani yawasaani ate oyo mwana wa gundi oyo bwe bitanga mate tunalaba tutya tatange n'agamba nedda kanzije mbasibe naye sitani namukwatira yeye 40 teyavaayo nga munnange ngambira n'akaana nga kalera kana buli we nayitanga nga bagamba omwana wa mama omukutte bubi lwaki tamukwata bulungi abalala nga baŋŋamba naye ebbere ly'akaana ddene kalabika ke kazaala ki omwana omwana azaala mwana mune nga ebigambo bingi buli lwentambula mu kkubo ng'ebigambo bingi binneetamisa kati olwo nembeera nga embeera etandise okubijja mama wange bwe yalaba omwana mama wange olumbe ne lumweyongera ne bwagenda mu ddwaliro ezzungu nga bamugamba tebalaba bulwadde eganda bamugamba zza ekintu gye wakijja era bakuzzeeyo gwazze n'okuzaala oddeyo era okulira eri kati nga mama wange bambi alemererwa n'agamba omanyi mwana wange ntuuse okufa jangu nkubuulire buli kimu nga bukiri mama wange ne mugamba nti
tosobola kufa kuba nkwagala nnyo. Nangamba nedda jankubulire mwana wange nazaala akaana kange ak'obuwala gw'olina okunyamba era nakuzaala mu buto mu bukadde nga manyi gojja okubeerawo ku lwange. So mama wange obulwadde ne bumuluma ne mujanjaba omwezi ne mujanjaba ogwokubiri. Muganda wange omukulu bwe yajja lwakubuulira ki? aŋŋamba yasooka naŋŋamba nga ebigambo ebiŋŋumya nga tanatuuka ku kinyusi nga bumanya abazadde ayagala alabe nti ŋŋumye kati ŋŋumye kubanga nze ne bwe yaŋŋambangako nti ŋŋenda kufa ng'akaaba n'engweri. Kati n'ayita muganda wange n'amugamba jangu onnaaze ono nga muto nnyo okubeera nga yannaaza si kyesobola olumbe lunnuma lunkamudde emikono gisanyaladde buli kimu nga bamanya abakyala. Muganda wange ng'anywa omwenge. Muganda wange n'amugamba ebigambo ebitaasanyusa mama wange. Mama wange n'agamba mumpitire bebi wange ajja kubeerawo ku lwange. Ne ntandikirawo okubeera nga mama wange mukazi muwanvu nnyo nnyo nze ndi kampi ndi kato. Ne muteekanga ku mugongo ne mutwala ne munaaza. N'angamba onaaziza maama mukama akuwa omukisa. Ne ngamba amiina. Teyali mulokole yali mukatuliki. Kwolwo muganda wange omukulu n'ajja nga ngenze kunona ddagala lye kubanga baamala ne bamugamba mbu ayinza okuba yafunamu obuzibu bwa sukaali oba biki. Ne tugenda okunona eddagala ekibuli. N'ajja muganda wange bwe yajja okumunaaza n'amugamba mwana wange njagala kunaaza mpulira njagala kunaaba. Muganda wange yanaaza mama wange. Mama wange bwe nakomawo n'angamba manyi muganda we kyankoze akutte ekyangwe n'ankuuba watakuubika. Ne mugamba mwana wange obulumi bunnuma n'agamba tebimukwatako ekyo kankireke kubanga eyo nayo kyoli endala. So mama wange bwe yakomawo n'ambuulira byonna. Ne mugamba kati nze wendi lwaki tewanninze. N'angamba kati tuulaawo. Lwe lunaku lwe nasemayo okwogera ne mama wange twayogera okuva ku ssaawa 6 ogw'emisana saa paka 7, 8, 9 ne buziba. Twogera ne mama n'angamba naye kino kankikugambe kubanga ndaba mpeddeyo. Nakuzaala mu ssabo naye omukazi yakunyosa yoli maama wo Masaka. Naye sirina kyenkulekedde mwana wange kapoloti akasigadde awo kenkulekedde. Maama wo nakamate yaali wampandiikira eddaame kubanga omwana ono bwe yaŋŋambye sisuubira nti bwe naaba naakafa onoobaako ne wootuula. Ne mugamba maama toyogera bintu ebyo. N'angamba nedda kakati kino kyenkugamba kye kisingako nkulekedde Katonda. Togendanga mu ssabo lyonna. Sikulabanga nga weebuziza ku bafumu bonna. By then waliwo emabegako mu Bukatuliki awo. Mu Katuliki awo waliwo Maria Teresa Dosco Mwesimi nga batugambye tuweerera basista mu Kiziba. Mama wange n'agaana n'agamba nze njagala omwana wange azaale. Kati nembeera nga kwegamba ndi awo. Mama wange n'angamba nakugana ogenda mu busisita lwakuba omwana ono yajjira mu nsobi naye Mukama annyambye ndabye ku mwana wo. Kati nkukwasa Mukama togendanga amasabo kubanga nze amasabo kye gankoze kye kino lwaki ngenze ne nkuleka ng'okyali muto. Naye neebaza Mukama tewali mwana wange afudde nga mulaba wabula nze munziike ekifo ky'okubeera nti nze nziika mmwe. Mama wange yagenda maaso n'ebigambo ebingi ennyo bye yaŋŋamba. N'angamba naye baganda abo tebakwagala nkimanyi naye ogumanga n'okola kubanga nze nkimanyi ojja kukola ajja kubeera mukyala mukozi. N'ayogera ebigambo bingi n'akaaba paka saa 9 ogw'ekiro nga mama wange aŋŋamba ebigambo. Bwe yali amaliriza okuŋŋamba ebigambo n'aŋŋamba nagambye nti Mukama yaani ye musumbawo naye teweesiga nnyo ddiini kubanga ne bannaddiini bazibu. Nze nina baganda bange bampadde kusigibwa kw'abalwadde Masaakalamentu tewali kirala kye bankoledde bagamu emirundi 4. Ne mugamba kakati maama nkolera n'angamba naye nga sinaba kugenda ogenda kuba nti okola ki bagenda kugoba bakulu bo kubanga tebakwagala nkirabye bagenda kugoba nga tonaweza na weeks 2 naye ogumanga n'okola ki n'okola jjukira nina omwana era tubadde wa mukulu wange nze naye munange ngenda okukolamu bwe nti katono nsanga mama wange bamugolola. Ne bagamba maama tubadde twogera naye bagamba afudde.
ennaku netandikira sitaani era nga bw'ayogera nti bwe ndikutta ndikwata omulala natandikira weeks 2 nga zayogedde bangoba ekiro ku 9 mama wange ze yafiirako nayina akaana nga nange ndi mwana nentambula okuva mu kiwempe nentambula paka Nsambya nga tewali mmotoka. Taata teyajja kuziika? Taata teyajja kuziika mama. Kati baganda buli omu nanenfulya naga tukitegedde obadde nga weewanyisa nnyoko naye kaakati katulaba ani gw'ojja okutunuulira, katulaba ani gw'ojja okubeerawo n'ekyo ekyejo kyo n'eddaluulyo. Kati ke kaseera okulebana ng'abantu banjogerera nenema n'okaabira maama nga neekaabira nzekka kubanga nalaba ng'ensi efunze ng'eyeegasse bweti neŋŋamba kati nkoze nti ajjukira nina omwana. Natambula bulungi nnyo ne ngenda mikwano gy'abaganda bange ne batandikira awo nentandikirawo obulamu naye nga ne bwenzija wooli simanyi ki ekibeerawo. Nze nnyina okukola ennyo okuba nga nkulabirira naye ate nga nkulabirira wuwo. Natandika okubeera nga ndowooza ku byogamba. Waliwo omukwano gwange yalwala, bwe yalwala awo nentandika okulowooza ku kyokulokoka kubanga bwe yalwala ebimba ebiganda naye yali musiraamu ne bamutwala eyo okumulombera dduwa ne bigaana. Kati bwe bigaana ne bakola ki? Ne bamugamba gendako ewa pasita bakusabire. Kati pasita n'agenda ewa pasita kumba agenze wa nabbi w'obulimba. Naye ebintu ebyo byamuyisanga bubi nga bimukuba n'afuuka grey. N'agenda ku ddagala ly'empiso nga nga bibi nnyo 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 bimuyisa bubi. Naye bwe yagenda wa nabbi w'obulimba ne bamusabira n'abanga aterera. N'angamba Grace nateredde. Ne mugamba wateredde? Nti ye. Ne mugamba okay kale kati wagenze wa? Nti nagenze wa. Ne mugamba nange mbeere ennuma kubanga by then nali ku street nga nsuzibwa bwe katukomeo mu dakiika ntono.